mission egwa ne tuddayo mu kibuga laba ina mwana watubunga bofaanana twali maze mission kubanga mpulira omutima gwange gutandise okwawukana nange ne mwatu nange wandabira wano mvudde mu kibuga ngawe nagamba nti ngenda lita wansibula nze omuntu eyajja ewuwo nenkunoonya nengenda bitooke nenyingira mu nyumba nenkubakubako buli wamu nga toliyo mukwano gwe bwola banyizo genda nga sikusibudde najja ewuwo bali wazungiddewa simanyi Keturida nemese okutambula nengamba wayi kantambule ngende ate munnange tunabeerako ekyo olwokuba Keturida taliiwo nemo okutambula yeka naawe hayi tosussa tobireka nagenze enkomyeyo gazankomyeyo ndi mulamba lita ompisa otya Keturida nga ndi kitaawo ndi nnyoko ndi jjajjaawo ndi nkuli jjajjaawo ndi kiki ennyo ani gw'oyita Keturida lita kala Keturida tebasaana yituma jjajja wange kakati kale maama Keturida mbeere Keturida mbeere mugenzi Keturida mu kyalo olina kuba Keturida mu kibuga gwe Keti kale kambeere Keturida kati mbuulira oggyeyo ki mu kibuga yenzijayo nonga bizibu biki abasajja no bakambwe abasajja baagala mission tugimalirize naye akuba gwe bwenkugamba owooza guzeeyo bagwakuwunza biki simanyi gwakuwaaki ekyo ekintu kyoyogerako nakirowoozezzaako we nazzeewo nenkunoonya nga toliiyo negamba liito ono ayinza okuba yandiddemu akanana n'agenda mu tawuni nga taŋŋambye ekyamazima ndi ku mission kuba mission yeyandeeta naye ate mpulira nono omuzeeyi nina engeri gyentandise ogendamu kyegambye wali nti omutima gwange mpulira gwagala kunjawukanako ko gugende ew'omuzeeyi mission ye yakuleeta naye tobitaddemu maanyi biteekemu amaanyi Keti biteekemu amaanyi va mulaavu si ye yakuleeta ekyaddala bw'oyogera gwewooza nti bajja kukukwala kuyiwa ebinnyo nga tonamaliriza mission nze nkubuuli lita olaba kyekituufu mission yeyandeeta kubanga mukama wange eyantuma eno mission yaŋŋamba twagala ekintu kimu twagala ssente era kyo we nakitegedde nenzijukira ekyandeeta mu kyalo ssente ze zandeeta nina kufuna bino bye bantuma then naffe ne tufuna ssente naye ejjo nakebeddeko okwo bwe nakebedde nyina ebitabo ate bye naguddeko nabadde mmanyiza empapula kubanga obuzibu tetumanyi empapula zino we zifaanana anti ne nagenza okubikkulamu ndaba today's Monday my names bikoze bitya kati bwe nagudde ku ebyo ebitabo toyinza nakikkiriza nti nno ebyo ebitabo nasanzeemu nga byakabombo simanyi Kaligata primary school ndako abyambi bisekero tobanga wafunye bino ebitabo byasomerako edda nga kyasoma P1 naye ekyo mu ekyo kikyenjagala okulaga nafunyemu essuubi neŋŋamba olaba ono omuzeeyi ngudde ku bitabo bye ebya P1 ku myaka gy'alina ate nga yabikuuma bulungi nekimpa essuubi kyogereko mwatu nti nezino empapula ŋŋenda ziraba kati awo nkutegedde kewafunye ebyedda ebitabo bya P1 kitegeeza empapula olina tero kisembeya kati gwe noonya begwamu mangi noonya ekyobomanya ngenda kunoonya empapula paka kuwulira bubi ate nze liita bwe neesiga bino byolaba just wano acting nawo bimanyi pretending ebikolera ddala asiri mulaavu naawe nawe mulaavu agenda Katimba tuusizza sitali ndoza alabika yabadde yawummuddemu
Kanzije. Ani oyo. Never nayo nyiza. Asa wasatu nambo omuntu nabeera ku gate wajjanga alina ekimugoba bannaye awona. Abadde wabase. Gwe weesese kulaba. Kale, osituke mwana wattu. Ebyo bye weekoza gwe weesesesese. Olaba ono omwana w'abandi. Nange sagala muzanyirako. nawe oli w'abandi. Gwe tandika weesese naye. Weruno nno ndi mukambwemu. Bino bibadde mwesesa wano ne nakitole n'ebyokola ne bibalema ne mudda mu kuseka. Ono tomwesesezaako nno. Era tebali kuseka kuba kati engeri gikiri nti nze control environment wano siyana mwesesezaako nina kubeera ku serious business. Okyogedde bwe kirina okubeera. Yes. Grace ono ye Roziyo. Roziyo environment manager. Nange nze Grace. Mukama wange luuki ate mugulire oba asigala ebweru. Oyo agenda ku mirimu naawe. Addayo ku mulimu. Owayi oyagadde ku nsi ya Mukama. Lwaki mba seeyagala? Naona ekiduka kino bannaye. Yakuwa eno obeera oyagadde ako gisomerako obusomezi. Wayi kanakito kagenze. Ekito mwamugobye. Bamugobye kati. Anti ndabya replace. Mulesi. Bade ndi awo nankubira owaayo jangu okutwala ekiro kanonga. Yono mwarese era kale. Omwana ono olowooza avudde. Bati mumanyi. Nkulaba avudde bakubanga mbasanze wansi awo. Ankubiridde omubasanze. Takisi ebadde yakamuleeta avudde mu kyakulaba. Kaana kalabika ka mu kyalo. Tojja n'onkonkona ng'owulira basabye dda. Ate kati naawe obimanyi. Kitegeeza mba nina okujja olowooza olugira bwe nti. Ne munona ku makya ne mumutwala ng'emmotoka temunonya. Nkulaba komawo. Kino ekintu okiraba kirina beera vice versa. Nga bw'oleeta okuva eri ebweru munda nga nange nkukiriza okuyingira olufune kuzaamuno. Kitegeeza tulina okuba nga tukola tuti. Katukole tuti. Kano ogenda kukandikira kubanga olabye kawala kato. Nakufulirayo. Ndeetiri. Kenkutetenkanyiza. Mukama wange tamanya kuba buli wemanga agenda amaba. Kyesimanyi. Ekimanyi bosi alabika mu matira. Obudde bwe. Osubola n'alabika ayagala nnyo abasajja. Okwanira abavubuka abato. Olaba. Nalosiyo, gonalosiyo. Ningamba nno nga muli munda akugamba. Bosi no buulidde. Ne we tujjidde wano. Olubadde okuyingiramu oti. Alabika akulabye ng'otunuulira omukozi. Era wera muyangaga. Nalosiyo naye. Nawuliramu bubi. Mbadde nze ntandise okuyola ino. Nze manager. Nze amanaging wano. Na askari ankuba akasa. Anemesa. Nange mbadde naatera okujja nkugamba. Tokawa nawe luucha. Kakuleka ogenda okole. Roziyo. Tukole ku nsonga eyo. Kati kyoba okugodi oboze. Yakuwa amakufulu wakomawa. Amakufulu gonna genkuŋŋaanya wano nga kuwoga tunde tuleeta sente. Amakufulu ekibi ekiriwo. Sukulapo kakasa makufulu teziwera kilo 4 balamaga okuka ere manju ku geti manju ya wano kufuluze wampa nabikanze era biramenda siteka kubaka kale ulira avera nakasiba ku piki ekanga kasumuka ko mu kirira kaserenge tuwali nekyo tugenda okukola mutofa ku bya sukula
zisente wankuwe katamu wekuze kufu wakalize sente ekola oba nazo kanoja kadinga kuwa noja kadinga kuwa nakaka bodie environment ye transport manager wawa omanyo okugira gwe akatkonda demechitwalo zaino okusooka okugira kali amadawali ero tune mufulu we gira wogirira nokagira sister wana sala kwa hata obozi mpeza asija kwata muliso sija kwata muliso gega stone ganye nokwaka kale baba bera bulungi shiro nayo ese bwe buzibu Grace ono muvubuka ono lwenziyo agendereze sakola nnyo okukyusakyusa abakozi ndeeta ono wiki emu noono wiki omwono abantu batuuka ne bagamba oba gwe mubi kyamazima abakozi bansumbuye suubiza nti ogenda kukola nga bwonsuubizamu anti nkusuubiza nti nazze kukola endonyabonye n'abakozi mpulira nga mpawa n'okuleka emirimu netuulire waka nkwasaganye ebintu byange wiki emu ekibbiri nga ndeeta kati ewaka weewano nga walungi anti nga tinewenzijjamu no nga tozikugona zijjiramu tofaayo waka wo walungi naye kyobumanyi waka wonna wafandabirira kasita nawakuma nga wayonjo nawe wennyini obeerawo n'olula nga wakuweesa ekitiibwa nga wanyirira n'ekirala ebyalo ziyondoza obitegedde oyo ye tomwewa nnyo bwakugamba nti tulina kukola kino n'ekino kyeweekengeddemu nkubira essimu nga nsuubira oyina essimu anti sirina tolina ssimu mukyalo sirina ssimu tofaayo nja kufunirayo akasimu akewaka pozi n'ekirala gano amaka galinamu omukulu nannyinibo bawange mbadde nkusaba n'obwewombeevu eno point giwulire bulungi totera kubeerawo naye ng'agira ekiseera najja oluusi nga wendi oluusi nga siriiwo kati wonna wajjira mubuuzeeko tuluma dda ku bibyo naye osobola omuyita anko osobola omuyita dadi Jennifer bwekityo dadi Jennifer anko oba dadi Jennifer muyita Saalongo yamuyita kubanga abenkanyenkanyaawo tomwesembereza nnyo kale tali bulungi alina embeera zisaalyagadde nnyo omanye naye nga tomwesembereza nnyo kale tugende nkulaga ebyokukwasaganya eminyango enzira nyinayo kameetinga engatto owulira n'okusiiwa zikusiiwa tazimanyira zambala ku ssande owulira zimaze okusiiwa totabuddeko kubaali okutuukawo nogenda kutuuka mu nju oyingire ng'omaze okukala kasita gogenda okulongoosa ekikutuumu waka wagenda okulongoosa ne anko totaagala bakyafu nga bwe nawulira ng'atakusoka opreyininga yakuba nkubuulire Wanayi ono omwana n'omugamba engoye zamutenge engoye tazifuula kyoba bino biki bye yayanise n'osooka otunuuza teri mulimu gwasobola kukola anti baakudda ndubuga naye ke yajja ewange ajja gikola saagala bunafu maka gange ajja gikola engoye za banne ziizino si nkabi kyokka enkya balina okugenda ku ssomero leka musajja batutondeetera buzibu ate okimya ekyewange wali wangobayo saakugoba tonkwata nako tonkwatako mukyala wo jjo yajja wano ng'akumbuuza woba oveewuwo mugamba nti ozze wange nkugambye tonkwatako olulimi njogedde Luganda yogera nno kati nimugana mbuzi olaggawa mugamuza sigenzeeko wano wasenga kubanga nyumyako naye kumbe nga nyina gyendaga misuni zange endala kati gwe yaleeta obuzibu omugamba otya ozze wange ate nga siwozze andiwuliza omanyi we yajja wano bye yaŋŋamba nakitegedde nti yazzeeko wano kati siwozze
Yene woboze ogomala mubulira. Saga kunondola nti. Kati wate olumo omugamba nti wozze ate wuyo otera okujjawo. Kati wo omugamba najja natusangiriza mu nyumba. Kati gwogamba washintu ojja. Nchakunyuma. Nesawa ya lero. Kati obudde buno. Nva mugo. Nva mugoba. Kicho otegeeza. Mugobe sicha. Ate ogobye washi. Wachime kyantundide embizire yange ereni kazi. Yatunza embiziro. Mungu nigusibe enviri. Olabiko badde tomuwa ssente za nviri kati gwe badde oyagala yakole ki? Ana byoyoge. Kati emitwaro musanvu yangambye yate emitwaro 10 kyaweddewo. Ngambadde nsubiramu ebirungo ebigundi ebijumusa by'emwanyi. Mutuufu omukazi mutuufu. Mutuufu kinawa. Obuviri bwonna badde bumusenyuukidde ku mutwe kasibe kaviiri. Mutuufu nja katunde embizi eyo agule asibe enviri. Enviri zange zino ziraba Salongo tampanga ko yadde 10 ky'enviri omanyi gyenzija singa seyiza singa omanyi ekisibo ky'enkoko ekiri awo nange kwentola n'entunda n'ensiba enviri kati nkole ki omukazi mutuufu wadde tomuwa ssente za ngekitegeeza naawe sikyakwesiga nditunda embizi yange esigaddewo emu ate nze enviri nasibye pozika okusiiga enjala nenjalo tulindako embizi lwaki nedda ate oba temutuwa ssente za nviri na zanjala ffe tukole tutya mumanyi nti omukazi w'omuteeka mu kyalo oba omaze agenda beeraawo akulimirenga akusalira ebitooke akuwolezenge nedda ssebo tumanyi naffe okusiba kaviiri twambala ku birungi tusiiga ku njala byonna tubikola ng'ab'e Kampala tolowooza nti ffe otuteeta mu kyalo oba omaze anti sokolize ekyo si kyeŋŋaanye n'owe Kampala okusiiga enjala n'okusiba enviiri aba ina kapito talya kapito ogambye otya tolina kulya kapito ate sitolindamu kati embizi singa ezadde n'atunda ku byana sandi ate nze njagala kwekolako kunyiriranga bannange nninda bya mbizi kuzaala ffe nno twayiga okwekolako musajja ati twayiga n'okwambala obutiiti mujja kiwulira tuli bakutunda byonna tubimaleyo byabakazi nga bentabuseewo Gaziyo. Obali waliwo n'oyo omwana olugulira omuntu naye ng'ayitamu kati oba kyebase. Naye bannaani omuntu tomukuulemu omumiro. Wangi Wafuula bbizi okola kyemma. mbadde nina byentereezamu Kiri okimanyi. Security ekikulu wano. nasibyewo obulungi Obadde okola kyemma. mbadde nina byentematema eyo emanju waliwo ebintu ebyameze ku nnyumba emanju gundi muddo waliwo n'ebitiititi bimadde Bwembeerawo weefuula bbize naye nveewo oba okola ki? leero nga tunawe kugamba ku kompawundi okimanyi kompawundi erimyedde n'omuddo Kompawundi leero tebadde ekiraga ti kati nateredde enkola nanti nakugambyeko ne wayita wiiki egi olinga nti empewo byenkugamba ebifuuwa bufuuyi ku mutwe ne bivaako onaagenderawo nze sikulinako buzibu naye kasita naddingana ekintu emirundi emeka naawe ng'ogoberera nakittowo nga mugenda mugulubira eyo Salongo yazze Salongo okuva omwagenda luli yakomawo omulundi gumu tadda omusajja bagimanyi oba kiki embeera zannemye okutegeera ennaku zino kyogamba badde tomulaba wiiki namba tava ku mulimu y'omulimu ogwekola 24/7 oba ali safaari kimanyi atera okugifuluma wamukubira ngamba ali ku mulimu oba ali bize era aba ali bize nanga ate munaye Salongo sijja kiremerako nnyo n'empula ntandise okutyamu ewe totyakwa kati enyumba buli kimusinyazi wegali security biri buli kimu wakimala dda kati oba okyatya ki lwaki siti owaaye nyina okwekengera naye ate yateekawo n'asikaali kigamba tolina kweyaliikirira oba y'ensonga lwaki yasawo asikaali amanyi mbwe waka wabeera ate oba yanteekako mbeere nga nkubega n'okubega eki era nakati ne mukubega ekigambo okubega okitegeera ate embega abayogera badde manyi bw'oba ombega obeera obiraba bulabi bw'osirika bw'omugamba kati ombuuliddeko era nkugambako obeera okimanyi nti yagamba ombega embugi tobanga nga tokomawo neno naawe Rozi wayangamba nkubege
ebeere ne mu nnyumba yanayingirayo tobiteekemu okuwaayiriza kati nze nga simubega ate kitegeeza olina okunzikiza mbuno kati buli kyenkola omukubira simu n'omukyala negataimu yampa kati singa nkuyita ojjo nkyaliyeko mu kisenge oba olina kyonnyambayo okuntererezayo bw'ovaayo ng'omukubira bazze kubega banja kukebera waliyo omuntu ng'ate waliwo obuntu wange mbadde nyaero ntererezeko mu kisenge eyo kati nga ntidde malamukubira mubuuze malamukubira kyogamba oliye mukulu yekka wano munayo nokuba nga nkubega mbwolwo otandise omuliro era omulimu nguli sirias kati kambuuze buli kyenkola wano ng'okwata esimu omukubira nga mukubira kati era ne kamera kati yangamba nzitumbe nga nez'omunda nzikeberakokko kyogamba singa mbaako nekyenneetaaza okunnyambako mu kisenge eyo tosobola kujja n'onnyamba olwokuba bakugamba ombebe